Olala minsa kasaiji okwanjula embalirira eggwanga 2017 President Yoweri Museveni awumbewumye ku mbalirira eno. Museveni esira yitaddeyo kasaija byalese ebirina okukolebwa omuli okuzza obujja Uganda Airlines nga kigenda kuyamba okutumbula ebyobulambuzi nga tebatawaanyizibwa. We are going to revive our airline. Museveni agasseko n'eggaali y'omukka egenda kukolebwako nga bakutandika nene eriwo. We are preparing for the building of the standard gauge railway. However, we are also going to repair the old line. Ategeeza ne bino okusibwamu amaanyi bye ebintu ebikolebwa kuno. All, see how the way you are dressed, the suits, what, all that is money going to other people. That is money, that is jobs given to other people. Abalazi engoye zaabala ebiseera bino okuli amasaati engatto n'enkofiira tebikolebwa kuno nga tebandisaanye kubigula bweru. This one is all Uganda made. This actually was designed by me. Abalazi n'akatambi akabawala abakola engatto abatunga ebyalani ewandigeya nti esuubira Uganda n'abavubuka balina okufiibwako. These children, they are educated. There is nothing they don't know. All they lack is some training and some little machinery and some little working capital. That's all they need. We can easily convert them to property owners and job creators. President asinyusizza abakunganyi bwawadde engatto ezimu omubaka ayambala ennyo ebya kyenvu Ibrahim Abiriga wakati mu kuwaga. Mwekyo olw'okwagala okusitula embeera z'abavubuka gavumenti etaddewo bumikaga mu 7 okukola pulojekiti zaabwe nga ziri 57 mu nkola eya Youth Level Program. The potential is great. We have got more potential now than ever before. There is nothing that we cannot handle. Abaka n'abakungu bawadde endoozi zaabwe ku mbalirira y'omwaka guno. Bajeti ebadde nnungi eyogedde ku bintu bye tulina okumanya ffenna ebitukwatako. Ekisooka eyogedde ku agriculture, eyogedde ku bulambuzi. Ekintu bujjo kyenwanira emaze okukimalawo. Bannaffe abeegattira mu bibiina SACCOs zigiddwako omusolo gwa 30% ogubadde gubasolozebwako buli mwaka. Kati babadde bazze okusoma okwesisinkanako era ndabye nga ne minisita naye nga beekubakubamu wali obwama nga bagamba owaaye maze okukibasuulirawo be banaalaba muleke bagende batagale ava mu bizinesi aveemu ow'omukyala abiveeko naye abiriko kuba tusobola kuŋŋamba nti ogenda ku revivinga operation werese creation nga totaddeewo ebyobulimi bigenda kubanga bikwatibwako bitya y'essimbi ey'omwaka guno abana Uganda njagala bakubira omulanga mwesibe emiguwa. Ne ku mulundi n'abaka baguze kawa n'amazzi okumala mu Serena okwetangira otulo. Then 7% in the medium term as the minimum. I would love to bit more, but I think when I take it to account for himself. Yoka mukubakungu tekibalobedde okutta ku maaso. What are the strategic investments? They said the other day. What space sense provision for our youth and financing of SME product start-up kits. These will promote. Mu kusooka abakungu bavuganyiza mu kwolesa emisono egy'enjawulo ng'embalirira tennasomebwa. Obedi Lutale, ne lecho nakisi bakisakidde eggulu ino lwa Bukedde TV.